okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Owooluganda, muganda wange azuukuse olunaku olwaleero, twebaza Katonda nate atuwadde omukisa okuba abalamu enkya lunaku luno olwaleero. Kwaniriza nate era mu pulogulaamu yaffe ennungi, pulogulaamu ensulo ey'enkya, bw'otandikira olunaku n'ekigambo kya Katonda n'okufuna ebigambo ebirungi okuva eri Katonda nga tutandika olunaku. Twebaza Katonda kubanga akifudde nga kya nsonga ffe okuba abalamu mu kiseera kino, mu budde buno, era n'atuwa omukisa ffe okutambula naye n'okuwangulira wamu naye. N'olunaku lwaleero tuli mu serizi zaffe ze tweyongera nazo ez'okuyiga okw'okumakya, okuliko omutwe ogugamba nti okutambulira mu kitangaala. Olunaku lwaleero nate era Katonda agutuwadde nga mukisa okuyiga ebintu eby'enjawulo okuva eri ye ebinaatuyamba okututambuza mu bulamu bwaffe ne tusigala nga tuli b'amaanyi mu maanyi ge, mu busobozi bwe era ne mu buyinza bwe. Nze akuweereza yenze Kasujja Emmanuel okuva mu Seventh Day Adventist Church Kanyanya, era nga na wano ndi mu kuweereza eri ggwe atulaba, kusaba bw'oba ng'osobola obeeko gw'ozuukusa abeera ekitundu ku kuyiga kuneeno okw'enjawulo nga tuyiga ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Nate era mbajjukiza okuwagira obuweereza obwa Avento Media Productions kunenno nno nga gwe mukutu ogutuyamba okufuna ebyokuyiga bineeno ne tutambula wamu ne Katonda waffe. Sobola okubawagira nga tukozesa nga tusindika ensimbi zaffe nga tukozesa merchant code eya Airtel eri 43 97 85 ne 0. Ate era mu ngeri enjawulo tusobola okuwagira obuweereza buneeno obwa Avento Media Productions ku ya MTN merchant code eri 83 89 83. Ate era mbajjukiza n'okubateekesaako essira okufuna app yaffe eya Avento Media Productions nga tukozesa Android phones zaffe. Tugenda ku Play Store gye tujja apps ezibeera mu ssimu ne tuteekamu Avento Media Productions. Olwo ne tusobola okufuna omukutu guno nga guli mu ssimu yaffe butereevu. Olwo ne tuba nga tusobola okufuna obubaka buno butereevu. Gwe akozesa Apple oba akozesa iPhone osobola okukozesa Apple Store nayo app eno gyeri n'osigala nga ogoberera obuweereza buno obw'enjawulo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, kubanga Mukama akituteekeddewo mu ngeri enjawulo okubaako bye tuyiga nga tuteekateeka olw'okuddako kw'omulundi ogwokubiri. Nja kusaba wonna w'oli osseemu Katonda ekitiibwa, tuwombeeke tusabe olw'ekyokuyiga nate era ekinyuvu ekyaleero. Katonda nannyini eggulu n'ensi, tukwebaza kubanga obadde naffe, kwebaza kubanga otuwaniridde era n'otuusa kati nga tukyali balamu. Erinnya ly'ekkulu ligulumizibwe nnyo, lyebazibwe nnyo kubanga otwagadde obutenkanika Mukama Katonda, otwagadde bingi nnyo Mukama bw'otuusizza kati nga tukyali balamu. Kyenva nkusaba Katonda omulungi ne mu kiseera kino ng'ogenda okwogera eri ffe, jangu obeere naffe era otusobozesa okuwulira ebigambo bye ebirungi obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwentyo bwe nsabye, amiina. Olunaku lwaleero February ennaku z'omwezi 27, omutwe gwaffe guliko ekyokuyiga oba omutwe gwaffe oba omutwe gw'ekyokuyiga gugamba Katonda kyekigo kyaffe. Katonda kyekigo kyaffe. Mu Luzungu kigamba nti God is our refuge. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luli mu kitabo oba luli mu Zabbuli eya59, olunyiri olw'16 wamu n'olw'17. Bayibuli egamba bw'eti: naye nze naayimbanga ku maanyi go, weewaawo naayimbiranga ddala ku kusaasira kwo enkya, kubanga wali kigo kyange
ekiwanvu n'ekiddukiro ku lunaku olw'okutegana kwange. Gwe ayi maanyi gange, gwe nayimbiranga okutendereza kubanga gwe Katonda kye kigo kyange ekiwanvu, Katonda wa kusaasira kwange. Ebigambo bino eno Dawudi yabyogera ng'ayongera okulaga Katonda nga bw'ali obuddukiro bwe oba nga bw'ali ekigo kye. Ekigo kyandifaananyeeko n'ekifo oba mu luzungu oluusi bamanyi kiyita fortress. Abasirikale we basobola okwekweka naye ne baba nga basobola okuba amasasi mu maaso. Kati kwegamba kino ekibeetoolodde kye bayita olugo kiba kibaziyiza okuba nga bafuna obuvune okuva eri omulabe aboolekedde. Wabula ate mu kiseera kye kimu ne kibawo omwaganyo okuba nga basobola okuzzaayo. So babeera mu kino ekigo nti omulabe ne waba nga akuba amasasi ag'enkana gatya basobola okugwa mu kigo kino eno ne basigala nga bali safe. Ebigo bino eno bimanyiddwa nnyo mu mbeera ez'entalo n'ebifaananako ng'ebyo. Naye Dawudi ayogera ku Katonda ng'agamba nti Katonda kye kigo kye ekiwanvu. Amuyimbako amutendereza olw'ebyo by'annyonnyola ku Katonda we. Mu butuufu yagenda okwetunulatunulamu nga n'ebyo byonna byayiseemu Katonda kye kigo kye oba bwe buyambi bwe mu mbeera zonna nga tayinza kukibuusa maaso. Omuwandiisi waffe olunaku luno agamba bw'ati: Zabbuli eya59 etandika n'ekigambo naye nga kyongereza ku nnyiriri ezisoose mu Zabbuli. Dawudi mwayogerera ku ngeri abalabe be gye baali bamunoonya. Kyokka Dawudi ng'abeera mu kuyimba wadde ng'abantu baali bamunoonya okuzikiriza obulamu bwe. Omuwandiisi atugamba nti mu Zabbuli eno eya59 woddayo n'osoma okuva ku linnya olusooka. Nja kubasomerayoko ennyiriri ntono nnyo ku awo. Dawudi ayogera ebigambo bino eno ku nnyiriri ezisooka 3. Ondokole mu balabe bange, ayi Katonda wange, ongulumize eri abo abangolokokerako. Ondokole eri abo abakola obutali butuukirivu. Omponye eri abo abaagala omusaayi. Kubanga laba beetaaga emmeeme yange, b'amaanyi bakuŋŋaana okunnumba. Si lwa kyonoono kyange, so si lwa kibi kyange, ayi Mukama. Dawudi w'osoma ennyiriri okuviira ddala ku kusooka paka wansi, Dawudi alaga embeera gye yalimu ng'abalabe bamunoonya, abaagala okumutta bamunoonya, abaagala okulaba nti nno obulamu bwe buvaawo bamunoonya. Kyava awandiika ebigambo bino eno n'alyoka atandika n'ekigambo nti naye ng'ayongerereza ku biri eri ebiriwo. Omuwandiisi ayongerayo bw'ati n'atugamba Dawudi atubuulira lwaki yayimbanga wadde ng'abalabe baali bamunoonya okumutta. Katonda yali amulwaniridde mu biseera ebyayita, era nga ye abadde kigo kya Dawudi. Katonda yabanga mwesigwa olw'okubanga yakuumanga Dawudi oba yakuuma Dawudi wadde nga yali tannakimulaga nti aliddamu nate okumukuuma. Omuwandiisi ayongerayo n'agamba nti Katonda tasosola mu bantu era takyukakyuka. Bw'atyo Katonda bw'alikola ne ku muntu yenna amunoonya okubeera ekigo kye. Naye tulina okubeera n'enkolagana awamu naye. Dawudi ayogera ku Katonda ng'ekigo. Dawudi ayogera ku Katonda
ng'ekigo kye era amaanyi ge. Ensibuko y'enkolagana eno kwe kusaasira kwa Katonda Dawudi kwe yali atendereza. Tuyinza obutaba na mutujju atunoonye essaawa eno, naye tulina omulabe atutambulirako ng'empologoma. Naye Katonda omulabe ono atambulirako ng'empologoma nga Bayibuli bwetugamba mu kitabo kya Peetero esooka, ebbaluwa ya Peetero esooka essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana, nti omulabe Sitaani awuluguma ng'empologoma enoonya gw'enaalya. Ayongerako nti naye Katonda w'amaanyi okusinga omulabe ono, amiina, era asobola okutukuuma mirembe. Okufaananako nga Dawudi, naffe tusobola okuba abakakafu nti Katonda ajja kutukuuma eri abalabe baffe ab'oku nsi wamu n'abalabe baffe ab'ebyomwoyo. Nti wakati naffe tutambulira mu nsi omuli omulabe asinga okutuyigganya nga ye mulabe Setaani. Nti wakati nga tutambula mu bulamu bw'ensi eno ebitusoomooza bingi, waliwo abalabe be tusobola okubeera nabo nga bantu, waliwo abalabe omulabe ddala asingira ddala obukulu nga ye mulabe Setaani, ateekamu n'abalala okubeera abalabe baffe. Nti abo bonna abasinga amaanyi era Katonda asobola okubatusumusa n'okubatuyisaako. Oluganda ali eyo, kisobokera ddala naawe okufuula Katonda ekigo kyo nga Dawudi bwe yali. Katonda n'abeera ddala ekigo kyo, n'abeera omukuumi wo, n'omusaba naye abeere obwekweko bwo wakati mu ebyo ebikunoonya, wakati mu balabe abo abakunoonya, wakati w'omulabe asingira ddala obukulu nga ye mulabe Setaani ng'akuyigganya. Era kye bayita ekigo oba kye bayita ekifo eky'okwekwekamu, mu bufunze nandyagadde nkitaanyeeko katono. Mu kitabo kya Yoswa essuula ya 20 olunyiriri olwokubiri n'olwasatu tusoma nga Katonda yali yalagira abaana ba Isirayiri nti bwe babaako ekifo we batuuse bazimbeyo ebibuga eby'enjawulo, era ebibuga bino eby'enjawulo bye baali bayinanga okuzimba byabeeranga ebyo abantu abaali basse, katugeze abantu baali omuntu yali yasse omuntu naye mu butanwa nga tagenderedde, omuntu ono yaddukanga n'ayingira mu bisenge ebyo eby'ekyo ekifo. Era kino ekifo we yabeeranga kasa yaddukanga n'ayingira eri abo ab'eŋŋanda abaali bamunoonya okumutta, okumuggyawo olw'okubanga oba abandyabadde bamutta olw'okubanga sooli. Katonda yakikola nti olw'okubanga ayagala obwenkanya omuntu ono aleme kuttibwa bwemage, yabagamba bazimbe ebifo ebyo nti omuntu ono wadduka n'ayingirayo watuukayo abeera seefu nga teri n'omu asobola kumukwatako. Kati okufaananako n'embeera efaananako bwetyo, Dawudi akijjayo n'akikozesa nti Katonda kigo kye gy'asobola okuddukira eri abo abamuyigga, abamunoonya, abaagala okumutta. Owooluganda ndaba, Katonda asobolera ddala okubeera ekigo kyo naawe. Osobola okumuyita n'omuyimbira n'omutenza n'omugaa Katonda, nsaba obeere obwekweko bwange mu biseera ebyokulaba ennaku. Osobola okumuyita n'omutegeeza nti Katonda nsaba obeere omukuumi wange kubanga ye wokka w'olina obuddukiro. Nga bali eri ku mirembe guli eri abaakolanga ensobi obattisa omuntu mu butanwa olw'obutamutta kubanga omuntu teyamusse ng'agenderedde, obukuumi bwe n'obuyambe bwe bwabeeranga mu kigo kiri. Era bwe yabeeranga mu kigo ekyo ne wobeera ng'obadde ovaawa ng'abadde muntu wammwe tosobola kumutta kubanga Katonda yali yateekawo enkola ey'okumukuumira mu mbeera eyo ng'ali seefu okuva eri abo abamunoonya okumutta n'abamunoonya okuyiwa omusaayi gwe. Katonda asobola okubeera ekigo kyo. Katonda asobola okubeera obukuumi bwo okuva eri omulabe Setaani asingira ddala obukulu. Katonda asobola okubeera ekigo kyo eri embeera embi ezikiikiridde obulamu bwo. N'olw'ensonga eyo osobola okumuyita abeere okululwo. So mu mbeera ezifaananako nga zinyigiriza tuyize waneno nti ye Dawudi yabeeranga mu kutendereza. Yabeeranga mu kutendereza Katonda kubanga obwesige bwe yabulina mu Katonda nti Katonda ayinza okumuyamba.
N'olw'ensonga eyo naffe wakati nga tuyigganyizibwa, naffe wakati ng'omulabe sitaani atuyigga eno n'eno ayagala okutuggyawo, kyandibadde kya nsonga ffe okusigala nga tutendereza Katonda waffe omuyinza wa byonna, nga tumusaba okubeera wamu naffe kubanga ekyamazima ekyo kyali ye. Tusobola okumwesiga kubanga bingi byatuyisizzaamu, byatusobozesezza okuyitamu. Kati wabanga tusobozesezza okuyita mu bintu bingi nnyo, n'olw'ensonga eyo wakati mu bifaananako ng'ebisoomoozo era nga binyigiriza, tusobola okumutendereza, tusobola okumusinza nga Dawudi bwe yakola. Tweyongedde ne tuyiga okuyita mu lunaku luno olwaleero nti Katonda ye tasosola. Katonda ye tamanyi nti nno ono wa ggwanga bwe liti. Katonda tamanyi nti oba ono wa buyigirize bwe buti. Katonda ye tamanyi ebyo. Ye Katonda kye yeetaaga anoonya oyo omuntu amuyita ye abeere ekigo gy'ali. Katonda anoonya oyo omuntu amutaddemu obwesige, amunoonya ayagala ye abeere obwekweko eri omuntu oyo. Owooluganda ndaba, nkusaba obeere omuntu oyo anoonya obwekweko bwa Katonda, anoonya ekigo kya Katonda, kubanga obukuumi obw'amazima Katonda waffe abulina. Kitugwanidde okuba n'enkolagana ey'enjawulo ne Katonda waffe. Bwe tubeera n'enkolagana ey'enjawulo ne Katonda waffe nga Dawudi we yalina enkolagana ne Katonda we, ekyo kituyamba okumwesiga n'okumanya n'okutegeera nti Katonda yekka yekka y'ayinza okutuyamba, y'ayinza okutuggya mu mbeera ezifaanana nga zisoomooza obulamu bwaffe. Olwo ne tumwesiga ne tumunywererako ennaku zaffe ez'obulamu bwonna era n'atuwanguza. Ki ky'obadde otwala nga kye kigo kyo? Ki ky'obadde olowooza nti amagezi gwe g'olina gagenda kukuyisaawo? Oyinza okuba ng'okoze n'enteekateeka ze ez'enjawulo, ng'obirabe byonna byonna w'obalabalamu, byonna byonna birina okukuggusa, birina okukutuusa ku kiki ky'oyagala. Ssebo ne nnyaba ndaba, njagala nkutegeeze owooluganda nti ebyo tebigenda kukuyamba. Wabula ggwe okwesiga Katonda n'okumusaba ye abeere obuyambi bwo, n'okumusaba abeere ekiddukiro kyo, ekyo kikuyambira ddala okumwesiga n'okumanya nti Katonda ye mubeezi yekka asobola okukuyamba mu biseera ebyokulaba ennaku ne mu biseera ebyokunyigirizibwa. Kkiriza weesige Katonda ng'ekigo kyo, olwo onootaasibwa okuva eri embeera ezikuyigga, embeera ez'omulabe sitaani zataddewo, n'omulabe sitaani yennyini gwe batuwadde mu kitabo mu bbaluwa ya Peetero esooka essula ey'okutaano olw'omunaana olugamba nti awuluguma alinga ng'empologoma etambula ng'enoonya gw'enaalya. So Mukama tumwebaza kubanga wa kisa kingi nnyo, era olw'okukkiriza tumusaba atubeerere ekiddukiro nga bwe yabeerera ekiddukiro eri Dawudi. Naye Katonda atuyambe tuleme okwesiba ku kufuba kwaffe. Tumusaba Katonda atuwe amaanyi mu biseera bwe tubeerera abanafu. Tumusabe Katonda atuyambe tusobole okumutenderezanga erinnya lye ne mu nnaku ezisoomooza obulamu bwaffe. Kisobokera ddala naawe okuyita Katonda enkya olunaku luno olwaleero abeere ekiddukiro gy'oli era omuwanguzi wo anaakuyamba mu biseera ebyokulaba ennaku n'abalabe nga bakwetoolodde nga bwe baali beetoolodde Dawudi. Kankusabe wonna wonna w'oli awo weewombeeke olw'okusaba. Katonda omungi omuyinza wa byonna, ebigambo byo biwoomu ebituyigiriza nti ggwe ayi kabaka w'abakabaka osobola okutuyamba n'okutubeerera obwekweko mu biseera ebyokulaba ennaku. Osobola okutubeerera ekigo mwe tusobola okweggama okuva eri embeera embi, okuva eri omulabe sitaani atuyigganya ng'empologoma enoonya gw'enaalya, kabaka w'abakabaka. Taata omulungi, kusaba nga nkwegayira otuyambe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, tweyongere okukwesiga, tweyongere okutambulira wamu naawe, tweyongere okukunywererako, olwo ku nkomekero ya byonna ayi kabaka w'eggulu n'ensi otufuule bawanguzi n'okukirawo Mukama. Waliwo embeera ezitusoomooza kabaka w'eggulu n'ensi, waliwo embeera ezitunyigiriza taata omulungi. Tukusaba nga tukwegayirira gw'oyongere okubeera ekigo kyaffe. Kkiriza ozimbe enkolagana yaffe naawe ebeere ey'amaanyi nga ya muggundu,
ayi kabaka w'abakabaka nga newankubadde ebitusoomooza n'abalabe baffe nga bazze tusobola okusigala nga tukutendereza nga tuyimba ku linnya lyo nga tuyimba ku busobozi bwo n'amaanyi go nga ggwe Katonda omu yekka asobola okutununula era ekigo kyaffe. Beera n'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bagenda okukola emirimu egy'enjawulo nga bagenda Mukama Katonda okunoonya ensimbi ekkiriza obawanirire. Abalina obukosefu obw'enjawulo Taata omulungi bawenga ekisa kyo n'okwagala kwe kuli era ku nkomekero ya byonna otufuule bawanguzi n'okukirawo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Bwentyo bwe nsabye okuyita mu nnya eddungi omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Basebo ne bannyabo, sigadde nga nze Kasujja Emmanuel omuweereza wammwe. Mukama abakuume, mbagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.